w'abayimbi Ragadi nti akedde kujja wano okutukwatirako ku mirimu okulaba nti okupologulamu naffe Pallaso kugenda bulungi. Twafunyemu obuzibu nti mukulu wange chairman wa federation ey'aba promoter yakoze omululu n'alanga show y'omuyimbi omulala naye abawagizi tulina bangi bajja kufuna naffe tujja kukola kino tujja kufuna naye okugenda mu maaso kijja koma ku eno show tekiriddamu kubanga bwe tunakkirizanga okutegeka nga Pallaso ategesa n'otegeka omuyimbi omulala tujja kuleetera abayimbi ne bapromota okufiirwa sente zaabwe. So kino kyabadde kibi era ndowooza olukiiko lw'abapromota lwatudde nalukubiriziddwa mukama wange Mwami Luba ne basalawo okukangavvula Mwami Abitex era Mwami Abitex tebajja mukuba kibooko naye bajja mujjako obukulembeze obwo babukwase Luba bukwati alabe nga bwe bakulembera abantu nganda babakedde kweyiwa wano tiketi nganda abantu bajjidde mangu ekintu kigenda kubeera bloody tesobola bagamba nti eno love fest ayagala ebyomukwano yanguwala ayagala ebyokubibwako akasimu n'ebya security ebyokwekolerako genda walala tetujja kubeera wano ate njagala kwebaza ababyokwerinda ne patroni waffe General Sale atukubiriza okuuma emirembe n'obumu njagala mwebaza nnyo gyali eyo eggulu nti sebo tetugenda kuswazi sooka ojjukiza abantu ebisale biyimiridde bitya wano balinawo tiketi y'ebiri balinawo emmeeza ey'essatu balinawo tiketi ey'etaano balinawo emmeeza ey'abano baragadi ab'embuto ennene ya $5,000,000 ate era babulira ekisigenda obeewuunyisa omutanda ayinza okusiima ayinza okusiima n'alabikako mu basiima ababiri olunaku lwaleero so mwenna mukimanye kikyali kyama abamawulire bamanyi mulina olugambo naye tusabe Katonda omukulu asiibe alabikeko eri Buganda olwaleero. Omukulu Pallaso bw'ava wano tuddawa enkya tugenda kubeera Mbarara oluddako tujja kubeera Fort Portal mu kisaawe then weekend eddako tubawe programu eddako kuba tujja kubeerako emubende abakasooli batwagala n'abejjijja bagambye nedda mumaze ebbanga nga temutufaako then n'abeeruweero bagamba wano bwe bujjajja munzikirize nsabe mukama wange chairman wa Uganda National Cultural Forum ate nga ye jjajja w'abayimbi asigaddewo mu Uganda ate nga ye omunene mu banene ate nga yeevuga nga buli kimu akyekolera ate nga tagaba ssente jjajja njagala okwebaza bannamawulire njagala okwebaza bannayuganda music industry ennene nnyo ate erimu ssente naye tulina okwetegeka problem eriwo olwaleero gye twalabye okutegeka alien skin n'okuteeka Pallaso ng'ate twali twalanga dda bonna bayimbi balungi ne problem webeera gye twagala okukola federations twagala ba promota nga balina federation yaabwe eriko n'amateeka agagamba nti tovuma tovoola olwanyisa bizinesi y'omulala kyetwagala okutuukiriza fega NCF ffe bakalabalaba ba industry kyatuyisizza bubi nnyo okubeera tebategesa essendala ate waliwo essendala kino bambi kirwanyisa abalabi kuba abalabi tebibakwatako ebyentalo naye kati mulaba abantu batandise n'ebyentalo naye twagala tuteekewo amateeka ng'omuyimbi omu bw'aba agenda okuyimba omuyimbi omulala tayimba olw'ensonga nti abantu bano betulina abalaba so beebamu nakati oluusi muba mulwanyisa abagenda okulaba. Ekyokubiri kireetera abayimbi okwekyawa nga kivudde ku promota na promota kati Pallaso n'abeera nga akya alien skin ate nga bonna bayimbi yonna industry mutujja okufiira so nze ekyange advice enjagala obba waffe nga NCF tugamba bwe tuti twagalane tumanye nti guno mulimu eno business abantu bano batandise okuyingira kitegeeza ki kitegeeza nti singa Katonda abayambi abantu bonna ne bajja mu sheemu ne bajjula olwaleero Pallaso abaakoze enkeera alien skin era ne bajjula kuba bano abakyakala tebajja kukowa kukyakala naye ate baagala ebitegeko ebirungi kati biri mu kuyomba kati waliwo alina obuzibu waliwo ayagala Pallaso natayagala alien skin kati yetabuddwa dda agamba ne kati bano bankoze eki nandibadde ndaba eno so nendaba eno tosobola kutuuka mu bitundu bibiri so kimbadde ngamba twagala tutereeze industry eno waliwo amateeka agagobererwa ba promota bano tugenda bakola license oli wabeera ne license nagikosa bukyamu nga tugijjawo business eno etambule bulungi abayimbi tugenda bakola license obeera mu federation tojja kulwana na munno tolanga byetogenda kukola ate
bw'obeera ng'oli mu bizinesi okimanyi nti guno mulimu bino si byakusaagiramu guno mulimu ffe gwe tukoze nga tetukoze emirimu mirala okubeerawo n'abaana baffe ne basoma twagala omulimu guno abantu bagwagale tugwagazisa abagulaba kati ajja okulaba sho tayagala kumanya bya lutalo lwe mu Rwanda ayagala kulaba sho nnungi abantu bayimbe abantu banyumirwe abayimbi bakole amanya gaabwe bulungi naye kati amanya batandise gakola mu bubi ono yakubye ono yavumye ono ate ono alanze sho ku lunaku lwono tebijja kukola bulungi twagala industry sagade kwogera bigambo bingi nenjagala bebaza bannamawulire kuba mubadde mu budde bonna n'okuyimba olwalo ngenda kuyimba olwaleero ogenda bba waamu badde muri haso mwagala luyimba ki mwagala luyimba ki ngenda bakongo ngenda bikubana sinja kubaawo yajja vokoli kyalimu chairman wono kayogereko namwe chairman promoter tukulamusizza njagala kutegeeza ggwanga lino n'abantu bonna abantu abagenda okuba abagagga ennyo abagenda okusinga obugagga ennyo mu Uganda be bapromota abagenda okuba abalala abagagga ennyo mu Uganda be bayimbi lwaki kubanga abayimbi ne bapromota bulijjo emirimu gyabwe gye bakola gyakuteebereza omuyimbi abadde ateekawo nga tamanyi oba anaafuna oba taafuna naye kakati promoters we bakola federation n'abayimbi ne bagamba nedda naffe tulina okukola ki okola federation kati nekibeera nti ebintu byonna bino byemulabye olwaleero tugenda kubifuga omuyimbi ng'abifuga nga ne promota akola ki ne promota abifuga ekyakoleddwa si kirungi kubanga tosobola kuddira olaba nga empisa egenda okulya ennyama yaayo n'owendula engo okitegedde kitegeeza engo tosobola kulekera ate empisi ki nyama tosobola kuteekawo tifi ate n'oddira n'okigabanyamu abantu bameka abantu babiri kiba kirungi omuntu okulaba ng'agenda okulya tosikawo sowaani erimu mmere gwe n'otega enkalu wansi kyekino ekiba kikolebwa ng'omaze okulaba nti oli agenda kufuna emmere n'ogera ne bamuteerako emmere ku sowaani n'omukusumagiza n'osika esowaani y'emmere wansi agenda okuddamu okutunula ng'otedde esowaani esowaani enkalu so ekyakoleddwa si kirungi n'akamu era ffe nga banational nga chairman one National Promoters Association ekintu ekyo si kirungi era tukivumirira era mbakakasa nti pulezidenti waffe tugenda kumutwala mu kakiiko akagunjula tumukwase obukwakulizo bwaffe tumutereeze tubeere nti ffenna tutambulira ku peesa etya peesa emu naye nga kye tulina okukola kati kuwagira bannabitone byaffe kulaba nga buli omu avaayo kubanga tulina okuwagira kubanga buli omu avaayo nga ekintu kyeki ekintu kyekyo kano akakwakulizo mwali temulina bakkatunulamu oba kkateekawo omuntu okuvaayo n'agamba nti nno omukulu Balamu ategese nange kantegeke ku lunaku lwe lumu n'ebifo byagendamu mbigoberere obukwakulizo bwonna twabuteekamu naye engeri gy'omanyi nti federation yakayimirirawo okwegatta kwakabaawo n'ebintu byonna twakabiteeka mu nkola kati kino kituwadde bubi kyakuyiga nakwongera kunyweza kigenda mu ki enjala gweruma promota munange Obi omukulu waddukira mu bivulu naye essaawa zino nkulaba ate abantu entalo bazongeza zoolekeza wammwe entalo tugenda kuzigonjoola okusookera ddala neebaza bakulu bange Balamu n'abalala neebaza Gajjalagadi okutubeererawo tetwasazeewo ne tweyawulamu abagoberera ekituufu ne tugenda ne tubeera wamu ne mukulu Balamu era tumugumiza tubadde naye mu eventi zonna okuva twatandika kyakasa kiri kimu nti ensobi eziri mu nnyumba yaffe tulina ennyumba eri organized tutuuse ne ku level y'okukola federation era nkakasa omukulu waffe wa NCF ffe tugenda kutuula ffe kyetumanyi nga bapromota tusobola okwegonjoola tugenda kutuula wabula neebaza obukakamu mukulu Balamu bwayolesezza mu nsonga zino nga we zize zitambula kubanga osanga senga yabadde ng'abantu abalala senga atabudde ebintu bingi naye akakkanye n'agenda maaso nsaba abawagizi baffe bonna gye muli tuli mu Love Fest abantu batandise okuyingira mwambale mujje abayimbi bangi mukulu Lagadi agambye agenda kuyimba era nesunga okumulabako olwaleero tata ngenda kubeera awo Selena Camilo Melo Sefula wachitalo talo mkoko na seremezio changa mulila ntitalo talo omukulu Jemba soko nje tukyayogera kati omukulu Jemba soko tuwulira imwe entalo zino
ate okwata abapromota notegeka ekikulu ekirala mu bbanga ttono oli onategekero onategekera ennaku 5 entalo tuziraba naye mbagambye tuli ku level ya federation ekirungi tuli bakulembeza ku federation zekenyini ku federation era ndi mukulembeze mu kakiiko akamu tugenda kukwata abakama baffe tubatuuze ekikulu si kwekubaakuba ekikulu kwongera kugonjoola tugenda kubakwata tubatuuze tulabe engeri gye tusobola okutereezaamu ensonga eno n'ekyokubiri ekiru kye tulina sigamba mbu nno amateeka tegannakola federation eri mu registration kulwokuba bituuseewo nga tetunafuna certificate ya federation constitution ebintu ebyo byonna twabiteekamu naye bino bituuseewo nga certificate tunakola ki tetunnagifuna nga kitegeeza nti wetukozesa amaanyi ga federation etaliiwo tuba bakyamu katumale okufuna certificate ya federation wetumala okufuna certificate ya federation ebintu ebyo tugenda kubirwanyisa kubanga twagala environment ennungi fenna mwe tusobola okukolera ate ne tufuna okuyingira mmekangandi abo abatuuze okuyingira giri emitwalo ebiri balibola bali etaano bakabuto poliisi emaze okukola ogwayo nze nsaba abawagizi bonna gye muli mujje mu love fest obuwala obuto nange ndi mu kunoonya akawala akagala laavu lero love fest era ndi mu kunoonya akawala akagala laavu ate simenya saizi mugira abasika lubiriza ndi wabudde butonotono ate n'akasente njinamu mujje